Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Abasinga bamumanyidde ku byamagero byakola abanti okubeera omwogezi omulungi ku nkuŋŋaana gaggadde n'ebigambo bye bizzaamu amaanyi eri abo abatalina ssuubi naye nga temumanyi bimukwatako. Ono ye Nakinku mu kubuulira ekigambo kya Katonda eri amawanga amanyiddwa nga Ben Hinn. Amannya g'amajjuvu ye Tawfik Benedictus Hinn nga yazaalibwa mu Desemba w'omwaka 1952 ng'ennaku z'omwezi 3 e Jaffa mu nsi entukuvu Isirayiri. Ben Hinn kitaawe yali musajja Muyonaani nga yali amanyiddwa nnyo mu kibuga Jaffa ate nga nnyina yali nzaalwa ya Armenia nga Ben Hinn yakuzibwa mu maka g'eddiini ey'Abaorthodoksi. Ng'olutalo lw'Isirayiri olwamala ennaku 6 olwali wakati w'Abawalabu n'Abayisirayiri luwedde, famire ye yasenguka n'edda Toronto mu kitundu ky'e Ontario mu Canada era nga wano yali aweze egy'obukulu 15. Okusoma kwe okwa wansi tekumanyiddwa nnyo naye nga siniya yagisomera mu George Vanier Secondary School newankubadde nga eno teyasobola kumalako. Ng'ali mu buvubuka bwe Toronto yasalawo okukyuka okuva mu Busodoksi n'alokoka ekintu ekyamwogezaako abooluganda lwe. Ben Hinn ng'alokose yegatta ku kibinja ky'abavubuka ekimu ekyali kibuulira enjiri ssaako n'okuyimba ennyimba eza Katonda. Yatandika mpolampola okusomesebwa Bayibuli era n'atendekebwa okubuulira enjiri Nakinku Dr. Winston Nuns eyali owa Broadview Faith Temple mu Toronto nga wano nno teyadda mabega. Olunaku olw'enkya tosaanidde kusubwa n'akamu n'ak'eddagala. Olugendo lw'omulundi ogwokubiri. Ku Ra Kingdom TV amalindirire, Samali Kisaache. This is Kingdom TV.